media yaffe kusensonga okitunda lwakuba okoye bwavu okitunda lwakuba okoye ensi kitunda lwakuba n'enyiika yange nnyingi nnyo ku mutima kusinziira ku beekika enneeyisa yaabwe ebikolwa byabwe n'obutayagaliza kuba omuntu tosobola kutunda kibanja kya munno munno yafa enfu etaategerekana ne kuddako mutabani we naye naafa enfu etakola ki etategerekekana ne kuddako muwala naye naafa enfu etaategerekekana oba nkomawo nga ne mulamu Katonda yakola ki nteekateekera famire yange basomeko n'omuzigo ngukooye watuulaawo n'ogamba nti ekigenda okujja mu bwavu kikyotunda nsigo ensigo eno gitunda ssente nga mmeka sigo eyo okugitunda ne bampayo miliyoni 600 miliyoni 600 yes ate okkiriza mukibanja mpola mubinago bagukolerako ebbanja ngewandize ku dduuka nti mpolayo kilo ya sukaali oba omuganda bukadde 5 nasooka kuwaakaawo bukadde 2 nebagijjamu awo biba biganye. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Blood group yo gimanyi omusaya gwange muddugavu gwe guno simanyi muguyita muti ogwo obuzibu kufuna kasoma ate n'ofuna akatengo sisobola n'ajja kati ajje kati ate okkiriza mukibanja mpola kwesi before media tugguse ensonga muzukulu wa Kabajjanze nkubuuzaako amakya gano nti wasuze otya yasuze obulungi weebaze Mukama nawe yasuze obubi emmere ejja kutereera kyetwasigaliza okugamba kubanga munnange siffe Katonda siffe tumanyi olugero lwo oba olugendo lwo Mukama wabanga atutonda buddemu yamutegekera olugendo lwe era kyenjize mu guno omwaka tuleme okuyingira ng'engendo z'abantu simanyi oba kyenjogera kitegeerekeka tuleme okuyingirira ng'engendo z'abantu oli omusanze agenda Kampala Road gw'omukwatako mugamba tugende eno ate emakindye muleka agende Kampala Road gukwata olulwo faafaagana n'olulwo simanyi abako okategedde kabwongo naye kafumiitiriza okategeere tumalako omwaka bingi bye twesuubiza mu guno omwaka bingi tubikoze bingi ebitulemye gwali eyo bye weesuubiza mu guno omwaka gwe tumalako obituukiriza oba biganyi tumiddeko abafaanana nganze ng'omwaka ogujja tutandikira mu Mawolu wasuubiza nti omwaka ogujja nteekwa kamalako ngatte emitwalo 15 guguno ogweddeko tujambadde wekiminiza osuzizza eggulu nebirimu bawagize ba mupiira nti ttiimu ekkuba n'osula n'eggulu kakali ffe tulina amawolu gaffe ag'omwaka guno ge tugenda okutandikirako omwaka ogujja era mbasaba emikwano gyonna gye mbadde mu guno omwaka nagyo munansonyiwa ngenda kukyukamukko katono ngenda kukyukamu mu ndowooza nkyukemu mu njogera ne mu bikolwa so olaba nga nkyuse tonneŋŋanganga
naawe kyuka. Nyinza okuba nga mu guno omwaka mbadde musaale nnyo mu bulamu bwo, mbadde nga nkufaako nnyo, naye oba oliawo omwaka ogujja nsuzizza eggolu lyange then nina okutandika. Ndi mu mawolu si ggolo limu, ndi mu mawolu. Olaba nga sikyakufaako, noonya ebyokukola, tandika okukola oyiye obulamu. Olaba nga sikyakubuulirira, manya nti nakyuka, tambuza obulamu bwo nga woobwagala, nange maliriza ebizibu byange. Guno omwaka nabiddemu ebizibu bingi nnyo, omwaka nabiddemu ebirungi bingi nnyo, funnyemu emikwano mingi nnyo egitanzimbye. So twala obukisa guno okwenenya gunsingidde ddala. Sigenda kunenya muntu n'omu mu guno omwaka, nina kwenenya nze. Okwesiba ku bantu abatangattako, okwesiba ku bantu atalina kye bannyongerako batanzimba, neneerekereza okwefaako nze nganze. Era Mukama Katonda nkusaasira nga wampadde obulamu mu guno omwaka. Saba n'ogujja obunnyongere, njige okwefaako, njige okweyagaliza, njige okweyagala wamu n'okufa ku binkuwaatako omwaka ogujja. So eno essaala yange egende naawe gwe nawe naali eyo, ndaba buno obudde. Omwaka ogujja gubere gwa kweyagaliza, tuleme okwagaliza abantu, tweyagalize, twefeeko, tufe ku bitukwatako. Ojjako mbeera nga guggwako. Nze muzzukulu wa Kabajja, tuli ku SB4 Media tugusa ensonga. Ndina omukulu ono amuyita Goloba Sharifu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Musajja musiraamu avudde nno wala tindiza olugendo, avudde ku bizinga by'essi. Si kizinga? Si kizinga. Jasi leke nga olaba katugaze nga wanene wetuli si kizinga. Nga kumpi n'ennyanja. Yeah. Musajja ono avudde essi. Abamanye essi okwata emukono eyo n'ofumita Kokonjeru, Kisoga, n'ogenda Kisoga, nodda Namukumasi. So ejo avudde nga naye obulamu buganye munagaba omwaka ogujja nina ebyange. Lwaki bwe mbanga nina ebyange mbonaabona omwaka ogujja nga womulaba musajja musiraamu olinayo ku baana? Mbalina. Bameka? N'abaana bana. N'omukyala? Omukyala gyali. Okay. Emboozi ya leero gye tukuleetedde, emboozi eno twagikolako ko naye tetugenda kukola kugikolako. Fe obongo nayo kikyo ky'otunda ng'ojja ng'otutuukirira nga tukunoonyeza akatale tomanya naffe tuyinza oyitiramu awo. Omukulu ono agenda kukubira kiki ky'atunda. Okitunda lwakuba okooye bwavu, okitunda lwakuba okooye ensi? Kitunda lwakuba nina enyiika yange nnyingi nnyo ku mutima. Sinziira ku beekika, enneeyisa yaabwe, ebikolwa byabwe n'obutayagaliza. Ekika kyo? Yeah. Kuba omuntu tosobola kutunda kibanja kya munno. Munno yafa. Yafa enfu etaategerekana. Ne kuddako mutabani we naye n'afa enfu etakola ki? Etaategerekekana. Ne kuddako muwala naye n'afa enfu etaategerekekana. Omwana asigaddewo n'azolika oba n'alaluka mu ndaluka etakola ki? Etaategerekekana. Kati oyo mukulaluka oli muzeeyi muto wa taata mu kufa yafa n'aleka abaana nga bakyali bato. Naffe kennyini tutuno tukuze naye tukuze taata nga yavaako. Naye nga famire era sijja kugamba nti bantu bakyalo wabula bawaka. Okay. So kwe kusala bwagala nti kantunde ekyalo. Batunda ekibanja, ne bamala otunda ekibanja ne batugwira akabanja katono twali kuyinkazi kumpi nga 18 ku 2. Ne bakitunda ne bagenda ne batugwira era omukyalo wansi eyo gyotasobola kuzimbira mwana muno gyotasobola musindika kola ki? Kubeera. Nobeera mu kika nga muli bintu bya kusika muguwa munaye katutunde tufune awantu awalungi tubeeraawo nti kitasoboka kyekyo. Buli kimu kyakutegeerera okitegeera. So ne mubanga munyigirwa mutooke bataata baakula tebabawa. Naffe abazzukulu tukuze tutegeererwa butegeererwa tetusobola kwetegeererawo. Kati nange nina n'abaana baabo bakuze bakyakola ki? Bakyantegeerera. Kwegamba nti nze okufa najjolo sijja kukisobola. Okay. Omukulu ono tatunda ttaka, mutukwate bulungi. Tatunda kibanja, tatunda ngoye ze. Ekintu kyatunda kiri ku mubiri gwe. Weebuuze kiki kyatunda ekyo kiri ku mubiri gwe nga Katonda yakimuwa
asabona ganti kanzija ku SB4 media tugusa ensonga bagoye ku nsonga yange eno nange ntunde ebyange byennina nze muzukulu wa Kabajja abatuteekamu akasente bannaffe abaziwa and sons bali awo ku Mukwana Arcade bagamba nti gona wenna ina kalonda gwoyagala wa beddings batuukirire weefuirayo amasuuka amalungi blankets ennungi duvet covers mattress covers duvet butimba bwansiri byonna birina babaita baziwa and sons ku Mukwana Arcade obasinzira okubeera ngate bakuweereza ngatumalako omwaka tubiddeko ku Mami Fat awe Dubai. Mami Fat ayenno akola gwa kusabaza mali oba ayamaguzi okuva mu Dubai n'Oman paka Uganda. Wewe nawe nanga wadi agadde oli musuubuzi oli mu Dubai ogamba nti wenasobola ebintu byange ani agenda binsa abaliza wekwate Mami Fat simu yere ku screen mukubire ko tojja kubeera nga ate wejjusa. So omukulu okufuna ekirowoozo naga kanonye ku SB4 media wakifuna ddi? Ndudde nga nkyetaaga naye lwakuba nti naye nga omanyi obuvumu omuntu oba osazeewo nti kati gundi ono ngenda kumwenganga oba osazeewo gagenda kola ki kumwenganga kuba okufa kumu n'okuzaalibwa kutya ekinkozesa bino byonna nga sinayogera ku kintu kyengenda kujja mu mubiri gwange nze oba nfiirayo nkole ki oba nkomawo nga ne mulamu Katonda yakola ki nteekateekera famire yange basomeko n'omuzigo ngukooye kubanga ekintu kye bandibadde ekyajjajjaamu kye bandibadde babawo oba ekyakitammwe bakyefuze temusobola kwesalirawo. Yes. Kati nze okufa najjolo azijemu ekyange okufa najjolo kikyotegeeza okati leke nga okusanga oba kunsanga mu nju yo nga mmenya enjuyo ki ekiba kiddako obubbi obuba bubbi. So mu bimpimpi watuulaawo n'ogamba nti ekigenda okujja mu bwavu kikyotunda? Nsigo. Otunda nsigo? Yes. Ensigo manyi weefaanana mu mubiri gwo? Sigimanyi weefaanana naye tubeera ku TikTok tubeera WhatsApp tubeera ebintu ebyo ng'omulembe oguliko guno. Nga ku TikTok mubeerako nga mulaba nga batunda ensigo? Tulaba abazaagala. Yes. Kati nze omutima egwali nyengamba naye lwaki koyo omuzigo njagala abaana bange basomeko nze saasoma lwembeera nti taata yali yavaako ate saakula naye nakulira bukojja kitegeera saakula naye kati ebyo bwe bityo. So nosalawo okutunda ensigo? Nze oba nsigalayo mu sheeta nze no problem teryanannenya. So ensigo gy'otunda olowooza mu mubiri gw'omuntu ekolamu ki? Ensigo sibitegeera nnyo naye nkukolako research munkola gye nakolako research banga nti ensigo eyo ezimba omubiri mukuzimba kwayo omubiri weefuna ekikyamu oba weerwala kuba mpulira nti ziba bbiri weerwala bw'otafuna ndani bakyusa ofa oba okufiira ddala. Owaye angende wano ku kampani webasolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko ssebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management ensigo. Yes. So ezimba omubiri kituufu ekyo kati gwe osazeewo omubiri gwe guleme kuzimbibwa tunde kuba sigenda kukkiriza nze mbeere mu mbeera yakubonaabona n'abaana abange wakirinze kampeyo obulamu bwange nsobole okuteekateekera abaana bange nange nfuukeko omusajja kuba nnyomewa buli omu avaayo. Onyomebwa otya? Anti kati toyina wuwo onofuna ekiteewa nga toyina wuwo oli mu kazigo olina abaana omu beetaaga okusomako bintu byakuyiiya buyiiya kuyiriba naye nga n'oyoyiriba nabo byennyini. So plan zo ziri zitya mu kutunda ensigo kuno? Plan zo ziri zitya in case ngomaze okukwata akasente? Plan zange nga maze okukwata akasente nsobola okufuna
ekifo kyange nga kigazile ikenga wetibataka nti inkazi 10 teketekeko koko n'emwanyi kubanze ne musajja akulidde mu Buganda nete tuli Baganda. Yes. Oli muki? Tuli Banyuli. Yeah. Kuteketekeko koko mfuneko ne ploti awala walabikako mbazimbire. N'okusomako. Oddemu osome? Abaana basome. Balimanyi nti okuddamu okusoma. Nedda. So ensigo eno otunda ensigo 2 ositundemu? Emu. Osigazeemu emu? Yes. Ensigo eno gitunda sente nga mmeka? Ensigo eyo kugitunda ne bampayo milioni 600. Milioni 600? Yes. Milioni 600 dozikutteko? Sizikwatangako era nzibulira bulizi. Mu kika kyamu waliwo yali yazikutteko? Yes. Milioni 600? Mu kika kyamu? Mwali. Yeah. Ngazirina. Sisobola kumwekoonako naye bambi Katonda amujja mu bulamu wensi nesigenda mukoonako linnya. Allah amuwe kiwumulo ekirungi. Nga wazirabako ngazirina walowoozaako bulowoozo manyi byanjawulo. Andi kati olaba omuntu ayinza okubeera n'ettaka nga libalirirwa mu ssente nti ettaka lya gundi oli milioni zinga tugeze nga 2 eryo ttaka lyokka. Wodda ku mayumba galina byobugagga ng'ebyo bwebito nenga siza mu mpeke mamotoka alina. Bali bayimpi ngaza mpeke. Siza mpeke wawula ebintu ebikalu. So ensigo yo gituna milioni 600. Yes. Si nyingi. Si nyingi. Ngamba sente zo si nyingi. Woba osazeeko okumira ddala sente mmeka kubanga tulaba abatunda ensigo ene sijja kwogera sente zebazitabazigwa. Woba osazeeko okuguma sente nga mmeka? Milioni 5. Milioni 5. Yes. Za Uganda. Ofuke nagagga. Kozi wakuyitaani? Goloba Sharif. Nagagga Goloba Sharif owessi. So milioni 5. Kale sinoonya bugagga. Mina milioni 5 oba bugagga. Shia. Yes. Izo milioni 5 ni malanzi kwatako manyisiddamu kubuuza. Nekuwa SB family temudamu kunda bakoya. Yes. Ai. Ngalwaki teruda mukula. Wakati gwe Katonda akusako omukono gwe kusoka kukuma abantu abakoye ndi. Nemba ne 5 byange wano. Soka nengulako ennyumba. Yes. Nengulako emmotoka. Yes. Nendya sente. Yeah. Nze kudamu okunda wano. Mazima nzate SB fonze kiroozo kyange nganze sikyakulya sente. Kale tuzitemeetememu milioni 5 kubanga tosazibadde 600 n'osalako 5. Otandikira ku ki nikezi nga bazikuwaddaawo nga sinakola nsobi yonna nina okuteekateeka mu maka nsobola okulabirira abaana bange n'ekitange kuba kitange talina maka. Tatawo gyali? Yes, gyali. Ennyumba osobola kusimba nga sente mmeka? Ennyumba nze sifaayo kubera nagambye ndani sinoonya bugagga wankomeredde. Ekikulu kiri nti nina ennyumba baya milioni 7 baya milioni 5 sina buzibu. Wane plan nga nti njala ennyumba yange obanga kalina ngeri bweti bisenge bibitiwe ebiti. Wembanga nkute sente ezo mba njagala afukalina. Afukalina yetya? Afukalina yetya? Afukalina katugeze eno nebeerako wansi ne bakuteerako kagundi waggulu awo. Osobola okubeerako awo nga tutuddeko wano wetu musala byodde. Notulako awo n'odya ku masawa. Yes, mama abaana bo ng'akuli wano eno. Abaana baabo. Onywamu ku twenge? Sinywa mwenge. Ate kasigala? Ko nali nkozesezzaako. Nkuba akafaananyi ng'otudde waggulu ka afukalinaawo. Yes. Oli ku kano. Mama abaana ali awo. Yes. Ogenda wano kuenjoyinga obulamu. So awo nnyumba ofunyeeko ya bukadde 7. Yes. Osigaza milioni 4.3. Yes. Ozaako okyawo. Ngulayo ettaka inkazi leke nga 10. Ewamwe eka ibanga mu sente mmeka? Oyinza ofuna inkazi ngeri milioni 8 wakati wa 8 ku 10. Eyo? Yes. Eka? Bw'oba ozirina nsobola okutwala nakati nozifuna milioni 8 ku 10. Kizibu. Nga kyapa? Yes. Nga kyapa. Era nga tewali na mbiranyi yonna. Yes, exactly. Sekiwa. Bw'oba ozirina nsobola okutuusaayo. Sekiwa. Gonjabula. Sekiwa. Gye kiri. Tabakumpye ggwe. Nedda ssebo. Eyo si. Ye ssebo. Ku kizinga. Si kizinga. Tuliranye emyalo tuli ku myalo era kanga nti myalo. Banga abantu beyo balogo. Mb'oligula wano
Odde no yinonya ne kubulawo. Ebigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu. Nedda tewali kutya. Wazi ngamba mbadde nkugambye sagala kulabisa kifaananyi kyange ngamba biba byabufe. Nensawe ngamba lwaki. Nasazeewo nga teri ankase. Kubakola okubalogobe mbogule kamada. Mbogule takesi. Nagala plot yo yiyo oba eka yo yiyo. Nodde Kampala. Ogenda okudde wali n'oginonya n'ekubula. Ebyo bigambo by'abantu bali ku kugero buli obwabajjajja abedda. Nti balyanga ennyama nenze nkuza okutuuka wano nina n'abaana kati bameka sikirabangako yadde kubulyako nti oli ayiribye wali omuntu wuuli agenda oba ayesibye essanja nga bwe baatutiisanga nga tukyali bato nti esi ebukunja sikyakirabako tomanya mpozi edda nenze nkuza okutuuka wano. So awo oguzeko eka zo nga 10 otaddeko ki? Njagalako twagala okuluma mu ssente zino bukadde 4 5 badde 5 tuzirumerume tulabe twazisobola kumalazaako omwaka ng'okyazirina maasobola okufunayo okwo enkazi eze 10 n'ensimbako emmwanyi kooko pozi n'ebitooke ku ekazi 10 yes awo ozitutola zawasigadde mmeka nga tukitegedde awo bikadde 3 jukira akuggyemu ensigo mukugjamu ensigo obulamu kuba oba ku treatment kuba tosobola kusigala kyekimu ekyo nkimanyi era nakikolako research nze nkugambye nti sifudde eno wensigalayo naye amba ndi wano ku Lusegera atuukiriza ekirooto kyange ngaani nayo muto wange wa myaka ng'emeka? Ali myaka 28. So mpozi ne bakwatagana ne maama kwekyo. Ekitegeeza naye ali mu ddiiru. Bakimanyiiko? Yeah. Nawe omuganda nga akimanyiiko mpozi ne mukyala wange sirina mulala yasoose okutegeera okusinga awo. So oganayo n'owoba ofiiriddeyo? Nze sifuddeeyo kwekyo. Oli mugumu? Yes. So tunula mu kamera ya SB4 Media weekubira akalango. Wagambe nti nze Goloba. Yes. Ntunda ensigo yange sente bweziti ajeetaaze kwa ku namba y'essimu bweti ne bweti. Nze Goloba Sharifu. Dinako katini. Yes. Oli mulamu bulungi? Ndi mulamu. Wakomadde okwekebeza? Mu kabuka muki? Mu byonna obulamu bwo bwonna. Nze obulwadde wali bunzoganyako mpozi kati wali wakuzibikira. Kuzibikira? Yes, naye kali ndi mu myaka okuva nga banzijanjaba. Ng'ozibikira otya? Okufuka nga sifuka bulungi. Yes, naye kati okuva kati tuli myaka kati zino 6 siddamu kubulira. Anti era n'okuzibikira oziva ku nsigo ensigo ebandwadde. Yes. Tumente ensigo yondwadde? Simanyi. Omusawo yagamba ati? Omusawo mukunkebera aba mukunzijanjaba bangamba nti si nsigo wabula banga nti obuzibu buli ku prostate gland. Yes. So weekubira akalango. Nze Goloba Sharifu nga nsangibwa Sikyagwe Bukunja ntunda ensigo yange nga sikakiddwa teri ansala mu maaso kuntiisatiisa nti oba kino oba kirinze nomba nsigaddeyo mu kyeta naye ng'ekirooto kyange kyenjagala kituukiridde sikirinaamu buzibu. Kikulu kya byonna omugagga yenna ali eyo ng'agyetaaze waddembe okunkubirako ku nnamba eno wammanga eri 075 79 52 31. Nakalango tekanoze bulungi. Kyekibulamu awo. Gamba amannya gange nze gundi. Yes sir. Nsibuka weki mukyawo bwekiti ne bwekiti. Yes sir. Ziza wano ku SB4 Media. Yes sir. Nazizo okutunda ensigo yange. Tundako ensigo bbiri tundako ensigo emu. Yes sir. Njitunda ssente bweziti. Ajagadde ndi mulamu bulungi. Yes sir. Sina yadde kirwadde kijitawaanya. Yes sir. Ajagadde kwera ku simu bweti ne bweti. Kubanza okulaga nti sirina bulwadde bwonna. Netiseeko ebizito wa kilo 10 nga tusomba omuceere mu bibira. Kilo 10 era n'ozijja wano n'ogutwala nga waliwe mu nsanze wali. Yeah. Era nga siwuliddemu. Amanya gange nze Goloba Sharifu nga nsangibwa Sikyagwe Bukunja. Ndi wano ku SB4 Center nga neekubira akalango kano nti gwe wena ali eyo nga otawanyizibwa obulwadde bw'ensigo. Tomagamaga. Tosagasagana.
kuba ku simu yange eno 0759 79 52 31 tujja kwogera n'ate siriko kuteesa njagala milioni 5 zenkuwa ensigo mulofiti nga tete lyankase teryantiisatiisa ku ekyo nze yange Katonda yagimpa kati gojja kujja otya okuntiisatiisa nga nze nsazeewo ekyange. Okay. Yes. So akwagadde enkezi nga kubye ku simu yo nga teriika kusangawa webanga teriiko nenda aje nsobola okuwa jiwe kanjinoonye wano awo nno oli serious omanya abantu tuba n'ebyaffe nobeera ng'obonaabona ku nsi naye nga wali agadde okutula nzira mukwano gwe yali atunda akagalo kannassu naye ng'atya bate bajja kunseka era nsigaza akagalo kamu naye nga kati gwe ddaawo naye bamala ne bakagula yeewaayo eri 075 3 11 95 tugiddemu eri 075 3 11 95 eyo yaani ya mukyala eyo ya mukyala. So naye osobola ogitirako n'omugamba njagala ensigo ya golooba. Yes. Okay. Abaana bo omukulu ali myaka ng'emeka? Omwana wange omukulu asooka ali myaka 7. 7. Yes. Okay. So abaana ne baddako awo. Yeah. So abaana bo mwakiriziganya ne bakyali kati bato. Abaana bakyali bato. N'amanya. So nze madamu wange naye twakiriziganya. Yabadde yekanzeemu ne mugamba bino byenkola sibikola kusanyusa bulamu bwange. Bikola kusanyusa abantu abasigadde bamwe basobola okumanya nti eriyo omuntu asobola okufiirira omuntu mu biweeto bitali byakusaaga nkikoze ku lwa famire yange okutandikira ku kitange kubanga embeerera gyalimu eyungula maziga nowala kuba nti abantu abamu ye wajja n'asanga ayinza okufuna essanyu n'aseka naye ng'ate nze siteri basanyu yange. So naye waba nga avudde mu bulamu bw'ensi abeereko ne bwe bamukaabira. Yes. Kuba sisobola kuddira kitange mujje ndeme kunfunayo kayumba naye kubasobola omukaabiramu ng'afudde mutwale omwajajja kiba kikola amakulu. Sajja ali myaka nga 6. So abantu abalaba programu nebayinza ogamba kyali muvubuka muto oliko okuvoolera amaanyi lwaki tokola bukozi nova mu kutunda ebibyo? Yes, ekyo kituufu. Ne okoze eki? Emirimu. Yes, emirimu tuzikola. Naye okoze omulimu ofunye 10,500. Era onafuya bulamu okubanza enkuga emirimu gye tusinga okukoleramu kuba bulooka ezo era n'okuba bulooka nze nkubyeko ku bulooka naye nesizifunamu. Mulimu ki gwokola eyo? Omulimu gw'amaanyi era gubadde ogwo bulooka nakusitula bizito tolima n'okulima era nnima naye nkugambye we nandibadde nnima baatwala na wano wenyini napangisa bupangisa wa kikajja okulimirawo ne tuka tufuna endagaano okumalayo naye ng'ate ssente zaafuluma ezo zakugwira baana bagundi kibanja naye nange nkugambye nti ebintu biba byakutegerera butegeezi noweza emyaka 18 n'osuusaamu n'ozaala n'abaana ngera okyategeerera naye ng'akutegeerera si ye kitaawo si ye jjajjaawo azaala kitaawo manyi bagamba atawoola talaga ki Luganda. Yes. Atawoola talaga ki Luganda. Okay. Kati esaawa zino ensi bwe yatuuka omuntu akomberera kazadde. Yes, kwanza sisobola kuba nezija nenkombererawo kisoboka? Ngosobola okujja n'okomberera owange? Era wootundira ensigo n'ofa manya nti abaana bo bakaweddemu. Ate kati nga bampadde ssente kujjako nga nabo bongo waebufu. Yes, nga bazizanyiddemu. Naye bate bazizanyiddemu nze ogwange mba ngukoze basobole okweyagalirako mu mulamu w'eki w'ensi kuba mba sibbye. Omwana ali kulanyina namugamba nti gwe tata mumulabako nti tetumulabako mumanyi lwaki nti nedda yatunda ensigo ye ey'omunda lwakuba nti ayagala mubeereko n'ewammwe musomeko kuba saazi n'omwana atasomyeko talina mulamwa mu nsi onayogera ki ne bakubuulira gwe singa tewasoma singa oli mu kamera oyinza okuba walyako ebyo bitawo nenze ndi sina na kusoma kwe nasoma. So blood group yo gimanyi? Blood group yange nga ki? Manzi oluzungu sirutegeera. Ate buli muntu abana blood group nga kikunnyonnyole ntya?
kale omusaayi gwo ogwange gwongutegeera omusaayi ssebo guli gutya gwange omusaayi gwange muddugavu gwe guno simanyi muguyita muti ogwo simanyi gwe guliko okay. Anyway, Quest B4 Media tugusa ensonga ya Goloba omuwulidde abantu bangi bali eyo batawanyizibwa endwadde z'ensigo ng'onoonya ne woogula ensigo nga togiraba. Goloba n'atunda ensigo ye si ya kasooli si ya ffene si nsigo ya bulo wabula ensigo yennyini ey'omuntu eri mu mubiri. Nowajja ntya agimuweerawo nowajja kati ne muganda tusooke tuddeyo waka abe enfuneyo omuntu asobola okumpereka nze ngenda nenjekuwa no tuba tuli wano wennyini nze nenkuba essimu nenga nti gundi ne gundi mujje era batusangawo wano ze tu obuzibu kufuna kasoma ate n'ofuna akatengo sisobola nowajja kati ajje kati ate okkiriza bikibanja mpola mubi nagwo babukolerako ebbanja ngewandize ku dduuka nti mpolayo kilo ya sukaali olw'omuganda bukadde 5 nasooka kuwaakaawo bukadde 2 ne bagijjamu awo biba biganye teri kibanja mpola si mmotoka emmotoka oyinza ogenda ali ne miliyoni 5 ne baku nonyola muwekulemererwa ne bagizaayo Goloba atunda nsigo ye agitunda obukadde 5 ffe nga ffe baddiira tulyako mmeka kadde 5 nga mwe baddiira tetusobola kulemererwa kwogera oba singa sigwe twogerere wano abantu beefuula ewakagala twafuna omusajja luddula natunda neyetunda nga mulamba nabba mugula nagenda nga tomanyi yali yatugamba ate no yali teyeseera oli yaliyo sente meka kozi eya miliyoni 3 wabama zimu tetwaddamu mulabako kale ngenda kumba tusobola kukuwayo bukadde n'obuba 5 mukama wange ku bukadde 5 tuyita kituufu naye omuntu yenna nga osalawo kulumirirwa muno kuba yaba atunze bulamu bizinensi naye ene bakaso tutuonye omuvi gwa muguzi embozi ya Goloba ogiwulidde atunda nsigo ye ensigo ey'omubiri gwe wenna anoonya ensigo ey'okugula olina famire mulimu mulwadde w'ensigo olina mukwano gwo anoonya ensigo olina oyo muzungu gw'omanyi nga anoonya ensigo tukwetedde ensigo ya Goloba terinamu yadde akalwadde ensigo etukula bulungi ensigo nnungi okuzaama essimu eri ku sikuriini okwo kubeera ku Goloba akuwe ensigo n'owoojagala kati n'owoojagala nkya yo weeri nga tutagiseera obukadde 5 byokka nga wewangulira ensigo kitegedde so tulinde essimu yo tevaako olina okuba nga kweri yange esibako era esulako ate olina okukwata wankubira nga mbadde ntandise olugendo oluddayo mpeta kudda olina okukwata buli muntu essimu egikubira alo oyagala nsigo ng'omanya kiki kyayagala tujja okugoba bakasitoma Quest B4 Media tugusa ensonga omwaka nno bwe gutuvuga gutuvugiza speed tugumalako gugenderera nawe gwali ngwena kyotunda jangu otutuukirire ffe tujja kuwa platform tofuna kuba neyalala tunda yenna omubiri yenna oyo baamugula neyatunda akagalo baamugula tufunye ow'ensigo tusabe era kwa sente kadde 5 nasinza okuba nga zezo nno kadde 5 kadde 10 sinza okuba nga zezo batunda ensigo accordingly tudagula blood group gyolina eya black ate kati eba nnungi eriku o n'oleeta girita nze kati nkusalirako nolaba ku musaayi kuba nze sibisaagira oleeta ku girita lumawo bulungi leeta girita ntembewo olumu gw'ogulabeko funayo kagirita awo naye basaba bajja kikola ki bajja kikibira atuteekamu akasente bannaffe baziwa and Sons bali ku Mukwana Arcade balina offer ya end of year gendayo ofune ebintu ku discount
balina masuka blankets, duvet covers, mattress covers, mattress protectors, buli kimba kirina shurax babirina ku bbeeyi ate yasaliddwako nga tumalako omwaka. Abaita baziwa and Sons bali ku Mukwana Arcade awo. Ntumiddeko Moze awo Dubai muganda wange. Ye yasalawo naga nti akalambuza bannayuganda Dubai. Kwe nanga ogenda mu Dubai weebuuza nti ani agenda okuntambuza, ani agenda okukiba ku airport, ani agenda okunnambuza. Weekwate ku Moze ajja kubeera nga akulambuza Dubai buli kasonda. Omukwirako bifo nga tunagenda nabeera nga akunona ku airport ate natandika okutambuza Dubai. Bamuyita Moze kutumiddako nnyo muganda wange Dubai awo. Tumiddeko Kajoni. Kajoni ali kate eyo chef era omukulu oyo guno omwaka bamulakinze nga omusajja kyasinze okukalanga amakuroni ku ddungu ekkata ne pizza. Era guno omwaka ogujja sabo Kajoni mpa invitations je ndudde okulya ku pizza yonna koma ogira nga tuli Dubai. Ojole kutumiddeko nnyo muganda wange webale kubeera ng'okola ande webale kubeera ng'oyagaliza musajja oyo nalabye abantu abagaliza bambya yagaliza webale kubeera ng'oyagaliza webale kunjagala guno omwaka onkoze bulungi nnyo ntumiddeko buli muntu guno omwaka nkoze obulungi mwebale abantu batukoze obulungi obutagambika guno omwaka oyinza okuba nga obulungi bwonkoze nga ompesizza mu bulumi naye onyambye okuyiga. Oyinza okuba nga ompadde ku bibyo mbeerewo kite mu mwaka weebale. Oyinza okuba nga mu bigambo by'oŋŋambye binnyambyeko okuyita mu mwaka n'okukula mu bwongo weebale. Neebaza buli omu guno omwaka mbeereddewo mu mbeera yonna weebale. Nze muzzukulu wa Kabajja katuleke eggolo baddeyo essi tulinze kasimuku nti oba yenfunye omuguzi oba yenfunye nkubiddeko ng'ayagala. Nammwe mwabali eyo nga golobole mudde mufuna simu zaffe kwe ziri ku screen tusobola omukutuusaako. Nze muzzukulu wa Kabajja kwesi family yatuggusa ensonga mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.